Jangu tutegeeze ebigambo byo eby'okusamalira obulungi eby'okwagala tubitegeere mu ngeri esingira ddala obwangu erinnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tusabe. Mukama waffe yeebazibwe, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Olw'okundeeta mu yeekaalu muno okusinza wamu nammwe. Neebaza Church Administration okuyita mu Reverend Alex Kyobe eyampadde omukisa naye okusingira ddala aba Good Samaritan bandowoozezzaako okumpita nsinze wamu nammwe olunaku luno luli very special olw'abasamaliya abalungi mu kanisa muno. Neebaza nnyo Katonda olw'okubanga nsobodde okubeera wano. Nze Barbara Nankya Mutagumya, nze ndi maama w'abaana era ku lw'ekisa kya Katonda mpeerezza wamu ne Sunny Babies Home kaakati emyaka 16 nga tulabirira abaana abasuuliddwawo, abalekeddwawo, abatalina mwasirizi. Nayise wamu ne munnange gwe tukola naye omwami Matiya social worker ku Sunny Babies Home. Nze ndi mufumbo, omwami Hannington Mutabu yatasobodde kubeera wano abatumidde kaakano emyaka 14 nga tukulumagana era Mukama atubuleesinze n'abaana bana ate okwo kwatuweredde n'abaana 10,000 z'abaana betuleze mu Sunny Babies Home. Olw'ekisa kya Katonda kaakano emyaka 26 mukyanga n'entwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Enkya ya leero olunaku luno olw'omusamaliya omulungi tugenda okwogera ku bigambo eby'okwagala, okwagala mu nkola oba mu Luzungu love in action. Naye nga tetunabyogerako abooluganda mukkirize mbagulireko ebitonotono ebikwata ku baana baffe, baana bammwe aba Sunny Babies Home. Sunny Babies Home ge maka mwe tulabirira abaana abasuuliddwawo, abalekeddwawo, abatalina mwasirizi okuviira ddala ku lunaku lumu okutuuka ku myaka 4. Abaana bano b'amaka gano gali wansi wa Church of Uganda Namirembe Diocese. Amakulu nti gwe maama ne taata ali wano ye mmwe bakadde b'abaana bano kubanga baana baffe ba Church of Uganda Namirembe Diocese. Bameka ku ffe abaali batuuse ebyoko mu baana baffe aba Sunny Babies Home. Mukama yeebazibwe. Ate bameka ku ffe nga baana abo bawulira Sunny Babies Home gyeri. Bameka ku ffe by show of hands. Mangi baali bawulidde baana abo. Mumanyi lwaki baali babawuliddeko? Yes, Amiina. Twebaza Katonda olw'abamaama ne bataata bonna abazze mu Sunny Babies Home ne balaba abaana. Nate twebaza Katonda olw'abo bonna abawulidde mu maka gano. Mumanyi lwaki mubawulidde kanga bategereza eddala olwaleero olw'okubanga Sunny Babies Home nkadde nnyo myaka 95 ngeri mu bweza buneerabirira abaana okuviira ddala mu mwaka ogwa 1929 yatandikibwako omukyala Winfred Walker yali ng'ali wansi w'ekibiina eky'abamisani aba Church Missionary Society era bo ye yali nga musawo muzaalisa mu ddwaliro ery'Emmengo. Tulinanira eddwaliro ery'Emmengo ate tuli awo kasozi k'Enamirembe wansi wa St. Paul's Cathedral eNamirembe. Kati omukyala oyo yabeeranga mu ddwaliro ng'ayamba abakyala okuzaala bambi
abakyala abamu bwe bazaala nga befuula ng'abatazadde, abaana baabwe nga babaleka mu ddwaliro nga bagenda. Kati ate abalala nga baleeta abaana ng'abazze okubajjanjaba nga balekawo mu ddwaliro nga bagenda. Kati omukyala ono natandika okubakuma mu maka ge okubalabirira okutuusa olwono ng'akola okusamalira obulungi, okutuusa ennamba bwe yafuuka nga nnene nga takyabayinza yekka, bwetyo essanyu Babies Home bwe yatandikibwawo. Kaakati abaana be tubeera nabo tebalekwa mu ddwaliro yokka. Abamu basibibwa maama amusiba mu kaveera nga yakamuzaala n'amusuula ku kasasiro. Ate abalala maama amutwala mu katuli kali akakaabuyonjo n'amunyigirizaayo agweyo eyo wansi. Era abaana gye banyumirwa eyo bwe batuuka okumuleetera Lusanyu Babies Home ng'ajjudde obubi, enfunyuzi mu miwalula gwe twafuna nga wona akabonero akalaga nti aluddeyo nnyonyi eyo wansi, kubanga ng'enfunyuzi mulumye mu kifuba kye ng'alina ebiwundu ebiri fresh from the bites of the maggots. Abalala balekebwa mu nsiko embwa ze zibazuula. Emyezi ng'ebiri emabega lw'omutabani waffe gwe twafuna ku lunaku lumu, maama bw'amuzaala n'amuteeka mu kaveera n'ekirira teyakisala ku placenta n'ekirira n'omwana bena n'ateeka mu kaveera n'asiba n'anyukunya mu kisiko. Kaakati Katonda wa kisa ye yateekawo ababoodaboda be baalengera mu distance ng'embwa zirwanira ekiveera zikiyusa zirume. Bw'ati omwana oyo bwe yabeera rescue n'ajja Lusanyu Babies Home. Ate abalala bajja bakuze myaka ng'ebiri naye omwana ng'akonzibya ennyo bamukubye bamutukunyiza amegesa emikono n'amagulu. Abalala nga baleeseko ne brain damage okuva mu buvune from the abuse they have suffered. Kale buli mwana Lusanyu Babies Home alina olugero. Naye ekyamakulu ekisinga obukulu ennyo amawulire amalungi nti ate buli mwana Yesu alina olugero lwe. Kati bwe tulabirira abaana abo twagala nnyo okulaba nga bagenda mu maka, kubanga tebasobola kubeera mu Lusanyu Babies Home lubeera gw'emyaka 95 mwandisanze nga wajjudde wali obusanyu jjajja bulungi buli awo. Abaana bafuluma ne bagenda, era mwanimati oyo mu social work department bakola nnyo okulaba nga bagenda mu community okunoonya ab'enganda b'abaana bano. Singa babeera babazudde oluusi omwana asuuliddwa katugamba awe Makerere, naye tugenda okunoonya ab'oluganda nga bali eri Kyeregwa oba nga bali eri Moroto. Bwetutyo ne tukola ne families okulaba abaana nga tubazaayo. Naye si bonna tulaba ab'enganda zaabwe gwekuba akafaananyi okunoonya owooluganda w'omwana olunaku olumu asuuliddwa ku paaka obeerogera mujja. Omwana tayogera nti mama wange yavudde eno obeere. Kale abaana bamutulemwa okulaba ab'enganda zaabwe. Yensonga lwaki tukola wamu ne families eziringa mmwe mwe mubazaale kye tuyita adoption. Kaakati naawe oyinza okuba nga olwaleero Katonda ekyo kyayagadde owulire nti waliyo abaana abatalina taata ne maama bensobola okuzaala nga kitegedde ku lunaku olwaleero olw'omusamaliya omulungi. Kaakati ebigambo ebya Lusanyu Babies Home kankirambikuumyawo. Tugende ku mutwe gwaffe olwaleero, love in action, the good Samaritan. Okwagala nga tukuteeka mu nkola. Okwagala ky'ekigambo kye tusinga okuwulira ennyo, era tukiwulira bulijjo. Omuntu asobola okugamba nkwagala nnyo, n'ogamba mukyala wo nkwagala nnyo, n'ogamba omwana wo nkwagala nnyo. Oba osobola n'okugamba obudde bwe buti nkwagala nnyo nga teri musana teri mpewo naye obudde bulungi nkwagala nnyo. Ffenna wano teri atamanyi kigambo nkwagala, n'omwana omuto atayogera era akiwulira ng'omuzadde akimugamba nkwagala nnyo. N'abaana abanga ab'Olusanyu Babies Home buli kaseera tubagamba nkwagala nnyo, n'obamanyi okutubuulira abatangiriza okwogera nti maama nkwagala nnyo. Naye okwagala kuno tugenda okukutunuulira ng'ekimu ku bibala eky'Omwoyo Omutukuvu, era by'ebigambo bye tusoma mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olwa 22. Abalina ekkalaamu n'ebitabo zaamu n'abawandiika, kubanga obudde tulina butono tuyinza obutasoma ebyawandika byonna okubibalayo. Era ekyawandiikwa kino kitugamba nti mu Bagalatiya 5:22 nti naye ebibala by'Omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza,
obuwombeefu, okwegendereza ku biringa ebyo tewali mateeka. Ekigambo kwagala teri atakimanyi, naye ekigambo kino ekikozesebwa ku lw'ekibala mu lunyiriri luno kyogera ku bikolwa byaffe, action, love as an action. Era bwe tulaba ekyawandiikwa ekisomeddwa olwaleero mu njiri nga bwe yawandiikwa omutukuvu Luuka essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'abiri, ekigambo ekyokwagala mu bikolwa tukifunira ddala bulungi nnyo, kubanga mu lugero luno tulaba nga munnamateeka ono agamba mu lunyiriri olw'abiri Luuka 10 nti kale laba omuyigiriza w'amateeka n'ayimirira ng'amukema ng'agamba nti muyigirizwa, nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo? N'amugamba nti kyawandiikibwa kitya mu mateeka? Osoma otya? Ono yali munnamateeka, ye munnamateeka n'addamu n'agamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna ne muliraanwa wo nga ggwe obweyagala wekka. N'amugamba nti ozzeemu bulungi, kola bw'otyo onoobanga n'obulamu. Naye ye obutayagala kuwangulukuka n'agamba Yesu nti muliraanwa wange y'ani? Owooluganda ali wano naawe oyinza okuba nga weebuuza muliraanwa wange y'ani? Who is my neighbor? Kubanga Bayibuli etugambye yagalanga muliraanwa we. Naye nga weebuuza muliraanwa wange y'ani? Yesu n'addamu n'amugamba nti waaliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko, n'agwa mu batemu ne bamwangula ne bamukuba emiggo, ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa. Wulira genda kumenya muliraanwa we y'ani. Awo kabona yali ng'aserengeta mu kkubo eryo nga tamanyiiridde, kale bwe yamulaba n'amwebalama n'ayitawo. N'omuleevu bw'atyo bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amulaba n'amwebalama n'ayitawo. Kabona n'omuleevu tuba tunulira be bakabona mu yeekaalu, be batukulembera mu nsonga z'eddiini, naye bo tekali na budde oboolyawo lwaliko olw'essande olwaleero ku ssaawa nga 12 nga baami bange wakujja kutukulembera wano mu yeekaalu. Oboolyawo baali babakubidde essimu bagende basabire omulwadde, naye bwe baalaba omuntu ono akudde mu batemu baamulengerera wala ne bamwebalama, tebalina budde. Oboolyawo nabo baatya okugwa mu batemu nga balowooza oba omutemu yeekwesaawo, tetumanyi kyaliwo. Naye olwaleero ebigambo ebyo tujja byebuuza nti gwe bw'osanga omuntu ali mu bwetaavu, kiki ekikwaliriza okumwebalama? Oba kiki ekyo ekikwaliriza okumusemberera ng'olwo? Nti naye Omusamaliya bwe yali ng'atambula n'ajja w'ali. Awo bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera, n'amusiba ebiwundu bye, ng'afukamu amafuta n'omwenge, n'amussa ku nsolo ye, n'amuleeta mu kisulo ky'abagenyi n'amujjanjaba. Ono Omusamaliya ye bwe yamulaba teyamwebalama, yamusemberera. Abooluganda, ebigambo bino ebyokwagala okussa okwagala mu bikolwa bigenda kukwetaagisa okuva mu comfortable zone yo, bigenda kukwetaagisa okusemberera abo abali mu bwetaavu. Aba Good Samaritan nga batuyita tibannange mujje kulaba tugenda mu ddwaliro, mujje muyimire wamu naffe. Bameka abalekayo emirimu gyabwe n'agamba nti olunaku olwokubiri nja kujja mbeegatteko tugende tusabire abalwadde. Olunaku bwe luti nja kujja mbeegatteko tugende tulambula abaana basanyuka ebizibu. Bw'oba tonnasemberera muntu ali mu bwetaavu, kizibu okumanya obwetaavu bwe, kizibu okumukwatibwa ekisa.
eyabadde atuteyo yabadde mwana wange Henry ow'okusanya Babies Home, kubanga wiiki 3 emabega twalumbibwa measles mu Sunny Babies Home. Kuba akafaananyi kye kitegeeza ng'olina abaana bawerako abali wansi w'omwaka ogumu measles n'abayingirira, era bangi balwadde. Kati bwe balwala ne tubaisolatinga ne tufunayo ebisenge gye tubassa, naye buli kaseera twongerayo abalwadde. Kakati olw'okutana akawungeezi omu ku bo Henry ng'ali bubi nnyo, ne tumuddusa embulago ne bamuwa ekitanda. Kye kyageezaayo ku makya ku ssaawa 12 saagenda namusamali bulungi, naye bwe natuukayo ng'abaana bangi balwadde ku woodi ku acute awo, abaana nga measles abaluma n'abalala balina endwadde nnyingi ezibaluma. Ng'olaba oli atawaana okussa ekisa ne kimukwata, naye ate Henry wange naye ng'ali bubi nnyo. Kati nefukamira Henry yali bati twasana kufuna kitanda, twafuna mufaliso kwe twasulawo wansi. Maama yamulina Maureen yabadde naye yasuza musitudde bw'ati kaliko oxygen. Ne mukwatako emitundu museeko emitundu musabire nga ndaba essaawa eringa etuuse. Amasigala yatandika okutta. Ate nga saagala maama ali naye andabe. Bwe mmaliriza ne nvaawo. Mba nakavaawo ku ssaawa 1:2 Henry n'agenda. Byenjogerako byabaddewo ekyokumakya era twamuziise. Kaakati ku ssaawa nga 9 tuba tulina funeral service ku Sunny, tukuŋŋaanya tumusabire tumutwale busaze tumuziike, ate ne Robert n'atabuka ne tumuddusa Emmengo. Ku ssaawa 5 ez'ekiro Alex yatabuse. Navudde mu ddwaliro Emmengo ssaawa 8 n'enzukuka ku 10 okuteekateeka okukyama. Kakati ani anaakwatibwa ekisaabanaanga? Muliraanwawo omanyi kyayitamu owooluganda. Wali omusembereddeko okumanya kiki ekimutawaanya? Oba oliawo yasuze n'emmere etalidde? Kale omuntu oyo gw'okola naye mu katale oba eyo mu ofiisi gy'obeera, ani muliraanwawo owooluganda? Onaamanyi otya ebimuvaako nga totegedde tomusemberedde, nga tomuwadde kumuwuliriza? Onaawera otya ku Musamaliya omulungi? Abooluganda, Bayibuli mu Bakolinso ekisooka 13 etunnyonnyola bulungi okwagala mu bikolwa, era etugamba nti 13 1 Corinthians 13 nti okwagala kugumiikiriza, okwagala kulina ekisa. Oba oluusi waliwo muliraanwawo oyo Katonda gw'ayagala oyagale, naye ng'ogenda kubeera n'okugumiikiriza. Ng'olina okubeera n'ekisa, tulina ngeri gy'ogenda kwagala nga tulina kisa. Nti okwagala tekukola bitasaana, tekunoonya byako. Mirundi emeka gye tunoonyeza ebyaffe, sirina budde. Ono Musamaliya omulungi oba oliawo yakunoonyeza ebibye, nagamba nange nina gyendala, mulowooza kyeyalina gy'alaga? Mulowooza yali tayagadde bulungi? Naye babwangwata omusajja ono agudde mu batemu n'amusitula. Oba oliawo omusaayi yenna gwamujjula. Omuleevi ne kabona baali bayinza okuba nga bambadde white nga tebaagala na bikyafu bakoonawo, kyova bamwebalama. Abooluganda, okwagala mu bikolwa. Yesu ayagala nze naawe owooluganda. Olwaleero weekwe mutooki mu mutima weebuuze, waawe waayagala ng'ola Omusamaliya obulungi? Mukama waffe yeebazibwe. By'ebigambo ebyo ebyaleero. Naye tuweekwe mutooki tulabe kiki ddala Katonda ky'angamba ekyaleero. Oba waluganda ki olwo nga
bwe ndikomawo ndikusasula. Kale olowooza otya? Yesu yabuuza munnamateeka nti kale olowooza otya? Aliwo ku abo abasatu eyali muliraanwa w'oyo eyafa mu batemu n'amugamba nti oli eyamukolera ebyekisa? Yesu n'amugamba nti naawe genda okole bw'otyo. Abooluganda abagana, enjeera leero kyekigambo ekijja gy'olinanga. Naawe genda okole bw'otyo ebyekisa. Noonya ali muliraanwa wo. Oba oliawo tunoonyeza ennyo ne tukoowa, simanyi muliraanwa wange y'ani, n'akola atya? Naye olugero luno lw'Omusamaliya omulungi lutuyigiriza nti love in action, okwagala ku bikolwa tekulina boundaries. Ono Omusamaliya mu ngeri ennyangu bw'otegedde culture y'Abayisirayiri yali tateekeddwa na kukwata mu musajja ono akudde ku buzibu. Tebalina nkolagana n'eddiini zaabwe nga za njawulo, kubanga bo baazaalanga mu bapagans. Ani muliraanwa? Mirundi emeka gye twewolereza oyo munnamawanga. Ne mu kkanisa wano ng'okyogera naye nga walokoka. Nazuukuka oyo teyazuukuka, simusemberera. Oba oyo simumanyi, tetwogera lulimi lwe lumu. Naye nga Yesu akuyita owooluganda, genda naawe okole bw'otyo. Okwagala tekulina boundaries. Okwagala kukuleetera bw'obeera ne ekisabo. Love leads to compassion, leads to action. Bw'osembeera omuntu ali mu bwetaavu n'okwatibwa ekisa obaako n'ekyokukola. Muwala wa Falaawo bw'eraba Musa n'amusemberera, ekisa ne kimukwata. Kyava agamba omukyala oli nti twala omwana ono omunyooseze, nange ndikuwa embeera yo. Kiki ky'okoze ng'ekisa kikukutte? Oba oliawo olwaleero nga mbakulidde ebigambo ebikwata ku baana basatu b'ebizo, nkulabira ddala ng'ekisa kitandise okukwata mu mutima. Abamu bagamba bambi mubebbi buswiti nga mulabye, naye ng'oluva wano bigenda kumawa. Okwagala kugenda kuziba nnyo n'okola ekyo ekitakusuubirwamu. You go beyond the expectations. Omuleevi ne kabona tebasobola kukola ekibasuubirwamu, naye nabo Omusamaliya akola ekitamusuubirwamu. Ate n'atakoma okwo kwokka, n'ateekamu n'ensimbi. Okwagala okw'ebikolwa kuli costly. Love is costly. Oteekamu ebibyo oluusi budde. Mulowooza ba Samaritan Department tebalina mirimu? Abo balina obudde, abo bali mu retirement, abo balina obugenda okulambula abalwadde, obugenda okulambula abasibe mu makomera, obugenda okuwulira enjiri. Endowooza tebalina byakola, naye bawaayo obudde. Tugamba time is money. Kale bw'oba tolina budde, waayo nno essente zo, waayo engoye, waayo ebikozesa. Kale waayasa saba abooluganda nga bawulidde ebitufaagana nasabira kale abaana abasamu b'ebisobo. Yena nasabira empiyanja y'abaana bali bendala byemulaga abalwadde. Henry abadde tannafa, n'abawo omwana mulina naye yafudde. Bwe yafudde ate n'omulala n'afa. Ani anaabasabira? Ye baana babiri be mbagambye abaatutabuse, kandi anaabasabira? Ye ani anaasabira ffe bamaama ne bataata nga tuyita mu mbeera esoomoozebwa bwetyo? Mulowooza singa si ssaala z'abantu abamu nasobola okuyimira wano olwaleero? Kisa kya Katonda, tofiirwa mwana ate n'okeera wano. Naye ekisa kyetwetaaga mu tusabire. Mukama atuwa ekisa, Mukama atuwa amaanyi okuweereza. Musabire abasawo nga bakola emisana n'ekiro. Musabire bamaama abasula bayimiridde ku baana bano ku macupa, bala babiri nga twabatutte isolation center yaffe tuli abaana balanga 10 balwadde. Naye ekyakabi nga mbizo zatwesibyeko, abamu bawona ne tubasiibula ate tugyesalengayo keesi zidala. Naye si byokka bye bitusoomooza, abaana bamu balina ebituli ku mitima, abalala bali HIV positive. Ye bana abaana bano beetaaga ne families. Ani anagulawo family ey'okubaadoptinga? Ani anaabasabira? Ani anaaleeta essimbi ez'okujjanja kuba ntulera ku buyambi bw'abantu nga mmwe? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Love is a reflection of God's character. Kubanga ne Bayibuli etugamba mu Yokaana 1 John 4 mu Yokaana ekisooka
abalala nga nsimbi, abalala byakukozesa, abalala kusoma Twitter, tukole project eno ku kanisa, tukole naye oli architect, oli engineer, naye ku service ogano emirire kale awo nzimbi awo yazimba n'omusobi okola nsobi gwe muli mwana wo yange gw'omusamaliya obulungi ogenda kukolerawo. Tubeere beeteefuteefu okuyamba ng'omusamaliya ono bwe yavaayo ne yeeteekateeka n'amanya nti ne oyo gw'alina agenda kukozesa n'omwenge gw'alina agenda kukozesa nga teyeesigaliza. Love is sacrificial. Okwagala kuno okw'ebikolwa owaayo saddaaka. Ensonga lwaki ne Yesu yajja n'atufiirira? Because he was exercising love in action. Kati eri mu Sunday school nga tuyimba Yesu musalaba yanfiirira n'otandala okuyimba nti bisala magezi ki okusaasula. Naye wali osasudde? Wali osasudde Yesu yakolera n'afiirira nze nawe ku musalaba twabonoonyi. Kakati munaani muleta lwaki tomuyamba? Bwe tuba nga tunayamba tulina okuwangula okutya. Fear is not of God. Omusamaliya ono banaye yandikidde omuleefe olyawo yatya ne kabona yatya sikubanga kwamupasitemu sikubanga nzimugala obankola ntya. Naye omusamaliya kyeyasookera ddala okukola bwe kuwangula okutya. Ekiba kibe okuluganda ng'onaayamba Katonda akuyita no matter what the situation is, genda oyambe wangula okutya. Kubanga fear is not of God. Sitaani ng'anaakuwamba kutya kwasooka okukwambaza. Bwe tuba nga tunayamba, let us collaborate with others. Tukolagane n'abalala. Partner with the Good Samaritan Ministry. Kale oba tosobodde genda opatinanenge n'abasanyu babies home. Genda opatinanenge n'abeddwaliro oba abakristo. Oba wano mu group gy'obelonginga to your fellowship. Fathers Union, Mothers Union, Daughters of the King, by youth, abagwayo. Mugabe nga twekolemu omulimu. Tusome ssente zaffe tusomosanyigeyo omwana n'omusanyu babies home twalukanga gyonna nga tuyisiza omwana buli kwezi. Obanga tukole bwe tuti waliwo engeri nnyingi nnyo naye ebiseera ebisinga sitaani akulamu amaanyi buli w'oyagala okole wekka. Amaanyi gali mu kwegatta abooluganda. Okwagala kuno tukkirize nga tukola okwagala mu bikolwa kutukyuse naffe. Allow love to transform you. Buli bw'otandika okukola okwagala ogenda okuwulira naye mwennyini ng'okyusiddwa. Mukwano gwange omugenzi Patrick Bakamale yali lecturer wa King's College Buddo. Yayogeranga nnyo ng'agamba ba students be, when you do good, you feel good. When you feel good, you do more good. Nti lw'okola obulungi owulira bulungi, lw'owulira obulungi ng'otandika okukola obulungi obulala. Waliwo yali awuliddeko bw'atyo mukozera akantu kamu katono nnyo naye nga ka bulungi omuntu n'amusimba ogenda okuwulira nga osiikuula okwongera okukola obulungi. That means when you choose to love, you're going to be transformed. Buli mw'oyagala n'oteka okwagala mu bikolwa otandika naawe okukyusibwa. Era ekyo Katonda ky'ayagala tubeere naffe tukyusibwe. Nga tumaliriza mu Luganda tulowooze ku bigambo bino. Ani mulirwana wange? Ani mulirwana wange oyo gwembuusiza amaaso oba gwe neewase? Kubanga bamugamba takala nnyo okuyamba naye gundi tayagalikika n'okwebaza teweebaza. Abooluganda, ani akugambye nti okubeera musamaliya omulungi obeera nekyosuubira? Oli ye yawaayo ne byalina naye yagala okuwaayo ebinaasukkawo nti bwe naakomawo ngenda kusasula ebiyiseemu. Ekibuzo ekirala, resources ki Katonda zaakuwadde oba byakozesebwa ki? Ziyinza okubeera essente, obudde, ebyobugagga by'olina ng'ebimmere ng'ebyo nga Katonda abikuwadde naye nga tubikozesezza. Kutya ki okukuwamba buli lw'obeera oyagala okwagala abooluganda? Mukama yeebazibwe. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Abooluganda tukyaliyo. Yesu yeebazibwe. Ebigambo by'okwagala mu bikolwa kubanga twagala nnyo okwagala mu bigambo ne tubyogerako. But now I want us to reflect on love in action. Simanyi kwe kino ekituufu kya Buganda nga
gwe owuliddeko ng'okyusibwa ku lw'obulungi. Oba ng'okyusiddwa ku lw'obulungi, tugende mu maaso okwagala, kubanga bwe tujjukira ebigambo ebyo eby'omuliraanwa we yawuni, bitutegeereza ddala nti genda oteeke okwagala mu nkola. Naye tabooluganda okwagala kuno si kusalawo busazi oba nti nkyusinze kanode okulowooza okwagala. Kuno okwagala kiragiro, it's a commandment. Mu Yokaana 15:12 mbalagidde bino, mwagala nenna. Abooluganda tukkirize Katonda tukozese, tuteeke okwagala kukola, tubeere basamaliya balungi, tumanye muliraanwa waffe y'ani, tuve mu comfortable zones zaffe, tugende tukole bye byagala tukole. Mukama waffe yeebazibwe. Nga maliriza, Pawulo awandiikira Abaggalatiya mu ssula ey'okutaano, mu ssula ey'omukaaga, Galatians 6:9, mu ssula ey'omukaaga olulimi olw'omwenda, nti tuleme okuddirira mu kukola obulungi, kubanga ebiseera bwe birituuka tulikungula nga tetuzirise. Brothers and sisters, let us not get weary in doing good. At a proper time we shall reap a harvest if we don't give up. Oba oli awo oyagala kuggwa mu maanyi nga gwe wenjogera ku kwagala ng'ogamba oyo yenze njagadde nnyo, ntadde nnyo okwagala mu bikolwa, toggwa mu maanyi, genda maaso. Nina oba oyinza okuba ng'oli awo ogamba eno enjiri yange nga neeyagaliza, nga mbadde self-seeking, nga mbadde selfish, nga mbadde siri patient, nigezako okwagala oli n'atafaayo ne muvaamu. Naye nga kati olwaleero Katonda ayogera naawe, toggwa mu maanyi, tukole obulungi, kubanga ebiseera bwe birituuka nga tetuzirise, tulikungula. Tutwala omwana omumunyoozeze, nange ndikuwa empeera yo. Katusabe. Katonda oyinza wabintu, era Katonda ajjudde okwagala. Tukwebaza nnyo Mukama olw'okutusomesa okwagala okwanamaku ki kye kutegeeza era kufaanana kutya. Ayi Katonda w'ekisa, tukusaba buli kinoomu kuffe tulage ebifo ebyo mu bulamu bwaffe bw'oyagala tuteeke okwagala mu bikolwa. Tuleme okwogera ng'obwogezi ku kwagala, tuleme okwenyumiriza ng'obwenyumiriza mu kwagala, wabula ng'okwagala tukutadde mu bikolwa. Tubeere ayi Omwoyo Mutukuvu okumanyanga bulijjo muliraanwa waffe y'ali. Tubeere otulagenga bulijjo nti wano wenjagala okole, wano wenjagala okole. Gula amatu gaffe ag'omuntu, ne bw'obeera ng'oyogedde naffe tuleme okugamba nti ekintu kyamaanyi, wabula eddoboozi ly'otubuulire n'ekisiga mu bwemba. Tukusaba onyweze enkolagana yaffe naawe, kubanga bwe tuba tukumanyi tunaawulira ddala ng'oyogera. Bwe tuba abalokole nga tuli mu ggwe, naawe onaabeeranga mu ffe ne tuwulira eddoboozi ly'oyogera naffe. Tulage ebifo ebyo byonna bwe tukoze bulungi, bwe tweyagalizanga, bwe tumulowoozeza, bwe tulowoozezanga kufika, bwe tabadde nakugumiikiriza, bwe tunoonyeza ebyaffe ne tutateeka kwagala mu nkola. Tubeere naye okwagala kuno tukuteeke mu bikolwa. Bwe kuba nga kuwaayo ssaddaaka, tukiweeyo n'omutima gwaffe gwonna, tusobole okubeeranga mu ggwe, naawe obeere mu ffe mu kwagala, ate oyogerere okutukyusa bulijjo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye.